the flashlight UG. Tata. Yekolera. Wanjise mukama wange. Muti eyo. Tonda abadde yatukumye bulungi. Bigenda bitya gy'oli mu nsiko gy'oli? Ensiko eba nsiko ssebo. Tesobola kubeera nnungi. Tesobola kubeera nnungi. Kaakati lwaki munsabula ne munsabula olw'okuleeta Ronald mayinja ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nze ŋŋendera nnyo ku bigambo by'omukulembeze bwe njogera omukulembeze mba ntegeeza Kyagulanyi Ssentamu eyalondebwa abantu naye olw'okuba mukulu Museveni takkiririza mu kalulu kumujja mu buyinza n'agaanira mu buyinza ng'enkola ye bazaakola okuva emabega yonna ku binaayi ku Muzeeyi Ssemwogerere Besigye najja n'awangula emirundi gyonna bannayuganda ne bamwekkiririzaamu ne bagamba kati tufunye ono omujaasi yagenda okutugirako omusirikale ne yeesimbawo omulundi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna ng'ekigambo ekituufu nga Kano Kiza Besigye awangula. Mpozi abali ku live eno tugenda kwogera ku Ronald mayinja oluvannyuma nja kwogera ku batto ngenda kuanalyzinga batto yonna nga bweri mwabawoza Sindi yawangudde Shiba yawangudde ngenda kubatemera kimu ku kimu Yekolera bonaaba okyalina obudde ojja kubeerawo naawe ompeeyiyo ne Ronald mayinja naye bana bati yeebase naye ajja kujja atuweeyiye kubanga bino byonna bigatta ku music industry yaffe tulina okujoogerako kuba kitukakatako ng'Abatanzania bwe boogera ku music industry yaabwe ng'Abanigeria naffe kitukakatako okwogera ku bintu byaffe ebyeka. Mbadde nkyali ku omukulembeze omulonde Kyagulanyi yagamba ekigambo ekyo yakireeta ng'akijja ku mwami Bwanika. Bwanika yeesimbawo emirundi ndoza gisukka mu gumu ng'avuganya Pulezidenti Museveni era abantu baamulondanga bamanyi pasita waabwe. Naye Pulezidenti Museveni bwe yatuuka okulayira yali omu kubagenda okubanga abajulizi nti ddala watuwangula. Nze abe nga sina kuddamu kibuuzo kisoose. Wasomerako mu kyalo? Nasomerako ekijja Bwemi primary school nensomerako e Kasijjagirwa ne Bwala. Omanyi obugologoosi? Twabuyingiranga nnyo mu Nakayibaawe waffe. Bwanika yali kagologoosa abantu ke bataategeera. Awo tugenda kanzimbe ensonga yange. Kaakati Bwanika najja n'agenda ku mukolo ekyo nno mu bazungu nze mu kutegeera kwange ebyobufuzi eyo paati gye yazannya yali alaga ensi ezikiriza mu democracy nti olaba ne beyavuganyizza nabo bazze ne babeera ku mukolo kitegeeza nabo baakoze eki bakkiriza. Ekyo nno nze awo olunaku lwe nasemba okuwa amatu omukulu gwe bayita Bwanika. Ke kagologoosi kali keggambyeko nti wabawo akazannyisiza emabega. Kaakati n'ayogera ebigambo awo bonna bannayuganda abaabiraba. Omukulembeze Kyagulanyi bwe yatuuka okumwogerako yakyogerako bw'ati ensonga ya Bwanika. Kubanga Kyagulanyi Ssentamu omukulembeze omulonde yagamba ebintu ebimu tujja biyigira ku mirimu. Ate abantu bajja kubalabira ku bikolwa byabwe. Ebigambo bino bibeeramuko amagezi amakusike. Tebibeeramuko magezi, biba by'amagezi. Bibeeramu amagezi amakusike. N'ayogera ekisembayo
kwe nasinzidde okugamba mayinja nti bannayuganda sibalinaako buyinza era sagala kwegeziwaza basobola okuddira munoda ku stage n'oyimbira abantu nga be gwali nga nsinzira ku bigambo by'omukulembeze Kyagulanyi bye yagamba ffe tukkiririza mu kuwa abantu kyansi 1, 2, 3, 4, 5 yakyogerera ndooza ku BBS bigambo bino bigoberera nnyo kakati omukulu gwe bayita Ronald Mayinja naye nnyinyi nakimanyi nti yakola ensobi olina wootuuka n'oba nga tokyeyinako buyinza n'oyimba obuyimba lwo ne lukwata ensi yonna abantu ne balwetuuma ne bagamba oyo looya waffe kuba Mayinja baatuka ekiseera nga bamutwala nga looya waabwe ye yali advocatinga ku bizibu by'abantu weebale nnyo nga tolina na buyinza to the people's problems nga tolina buyinza bugamba ya nomala ovaayo n'ogamba ezo ennyimba mwe mwaŋŋamba okuyimba mumanyi gye nali muleke ennyimbe ennyimba zange tezibakwatako awo nobo abantu batandika okuteeka mu mbeera y'obutategeera bulungi kasita ovaayo otuuka ekiseera noba nga tokyeyinako buyinza abantu bamuowulinga ne bagamba Mayinja waffe era bwe buwagizi bwe yalina be yasalako eddiiro n'ayimbira n'adda ku siteegi n'okusuusuuta abali mu buyinza bannayuganda bo be bagamba nti babanyigiriza bannayuganda baanyiiga era ne bamulaga obunyiivu mu kumulaga obunyiivu naye yennyinnyini yakiraba ng'eyapafominga nga 10 nga takyasobola kuzipafominga ne bamulaga n'obunyiivu obwa ddala ne bamulaga nti baamu owuninga bamuyinako obunyiivu saagala nnyo kulandagga nnyo lumu Mayinja nange abadde annuma nga tumiisinga omanyi waliwo music ataggwako music w'akadongo kamu wadde essaawa zino ali mu omulembe ogw'abavubuka guno omulembe gusingamu bavubuka tebakyafa ku nnyimba za message oli ayimba buyimbi teeka mundaawo abantu ne bayingira eddiiro ne bazina nga bazina ekigambo kimu naye luli omuntu yavanga awaka n'atuula mu kivuli kya Sebatta kafeero basudde n'atuula n'akakeeka ne famire nadda eka ng'anyumiddwa ng'alabye eddole w'omwana ng'alabye ekyali mu ssabo n'anyumirwa kati ogwo omulembe gwavaayo ne music wa bandi ne music wa kadongo kamu agenda kusigalawo ebbanga lyonna tetagenda kukaddiwa wadde music onazze watwala tugende gumutwala nga bubblegum music ayimba emyezi 3 ena naggwako naye essaawa zino Sebatta ayinza okulanga ekivulu ng'akituumye Saamu wange ozimu ku nnyimba ze yasookerwako abantu ne basimba layini yayimbako awo mu kabaala wakati ng'abantu banyiivu naye mpulayirira nali omu ku bantu abaagenda mu audience tuule ndabe Mayinja mu kivulu kyali kya Sanyuka TV bino byateetambuza bigenda mu mabaala n'enkuba n'etonya n'ensigala mu audience nga nninze Mayinja ajje ku stage naye nkulayira Mayinja yayingira ku siteegi abantu ne basaanuuka yayingira ku siteegi ze ebiyengeyenge ne bimva mu maaso n'enkuba akafaananyi mabega emyaka 10 amaanyi g'Amayinja ago amaanyi g'abakafeero gaba basudde n'endabira ddala nga Mayinja talina nsonga lwaki ava ku sayidi y'abantu n'adda ku sayidi abantu gye bagamba nti tebanyigiriza awo nno kunasinzidde ne nnoonya ku Mayinja ne mugamba Mayinja nze ŋŋanze ngenda kuteeka ku siteegi era 326 naye abantu olina okubeetondera sibalinaako buyinza ebivulu byange byonna byenteekateeka bibeeramu bantu be bakama bange bebakeera ku makya ne bagamba nti tumwagala oba notuka ku siteegi ne bakugobayo siyinza kukaka kuteekayo kaakati awo be namaze okukola vidiyo nga bw'omanyi buli muntu bannabyabufuzi ne bavaayo totuleetera oyo abalala ajje yayimba oluyimba lumu lwa Museveni naye yayimba ennyimba nnyingi z'abannayuganda n'ayimba obunkenke n'ayimba Africa
n'ayimba ennyimba, n'ayimba abantu baaganye, n'ayimba bizzeemu, naye akayimba akamu ke yayimba basobola okumusonyiwa. Be namuleese buli muntu naawe ensonga ze nga bw'alaba. Kaakati naawe olwaleero oli omu ku bantu bemmanyi nti onoonyezebwa gavumenti era tosobola kudda mu Uganda. Era woddira mu Uganda oba baasi, nze mmanyi ne fayiro zaggwa dda. Ogenda bugenzi luzira naye wasalawo okulwanirira ensi yo. Ate ng'abantu nze mmanyi ŋŋenda mu ntaana bwe ŋŋenda Luzira mba nze mmanyi bulungi nnyo waliyo abantu abali mu struggle nga tebabala bya bufuzi, nga tebabala kwesimbawo, naye nga baagala nsi yaabwe kukyuka. Naye lwakuba tulina obuzibu bumu mu Uganda, abantu balowooza wesitovaayo n'oyogera ku struggle weenoonyeza bibyo. Oyo anoonya come back, oyo ayagala kwesimbawo yeenoonyeza bibye. Eno struggle terina nnyini ye. Kola ky'okozeeko, nze Semogere yakikola, nze Kanokiza Besigye yakikola, nakati akyabikola. Naawe kola by'okola, leka kubeerayo ku social media kuwandika bugambo, bw'oli munyampi, bw'oli mbega, semanyi oli semwayi, naye ng'olina bweru oluusi tolina mu ggwanga. Sigamba nti abali ebweru baliyo mu mirembe, naye bw'obanga buli muntu yenna mu struggle ky'akozeeko kikkirize, bw'obanga tokkaanya naye ate tomuvuma. Ne mu Uganda mwe mukka ojjukira, nze ndowooza olunaku lwe basooka okusiba yali bail me out bwe twali mu Owino. Abantu balina okulowooza olina amaanyi ge wakozesa ng'otwali tutunda t-shirt ku bail me out. Manyi abantu Abannayuganda abamu beerabira mangu. Be baasiba bajja Luzira, gye najja ekirowoozo ne ŋŋamba okusonda ssente tugyeyo abasibe Luzira. Naye Bannayuganda beerabira mangu. Nateekawo puleesa, era ffe twateekawo puleesa, pulezidenti n'alagira abantu bonna b'obusango obutono babate. Eyo yali puleesa yaffe, naye Bannayuganda beerabira. Olwo olunaku si lwasooka okuyingirako mu kkomera batwegattako. Ne tuvaawo ne tugenda ku lubiri ku Lwagashumba ng'atyoboola Katikkiro. Kaakati Bannayuganda baafuna lo okuva ku Kanokiza Besigye. Kanokiza Besigye era kyova olaba omuntu yenna avaayo n'amuvuma. Oyo gwe nyina n'okubuuza nti okolera ani? Kubanga Kanokiza Besigye y'omu ku bantu abalaga abantu nti osobola okulumba, ffenna twakoppa ye. Kati ate Kyagulanyi Ssentamu yajja ate ye n'akikoonamu yello, kati essaawa zino eriwo. Kubanga kaakalulu tekalijjako Pulezidenti Museveni, kinjala mumanye. Bannayuganda mwe kennyini mwe mulina okujjako Pulezidenti Museveni. Kaakati ebigambo bye nyina okwogera ku nsonga eyo bingi nnyo. Kiki ky'oyogera ku Ronald Mayinja? Okudda so omugambe kakusabye request bino mbigambe ye. Request ye kweri bino mbigambe ye. Nga sibigamba gwe mungattireko. Kwali okwo. Omanyi Ronald Mayinja terera mukaguli buntu. Essimu yange bagitereta message lwaki? Gw'obimanyi yekolera message ewo zijja. Yesebo. Ewange nyige nga siziraba ewange wano. Gwe tolina ziraba olina kubuuza nze oba Mayinja. Ngamba comments. Yes, nkitegeera. Nti gwe buweereza gwe kitwale ntoli live oli ku recorded video. Kaakati Ronald Mayinja tereza kamera yekolera alina byakugamba. Nyongera kyayo musajja. Amayinja kamu wansi. Njagala nkugambe nyankulanga nawe. Awo. Okay. Mukulu Mayinja nsanyusa okukulabako muganda wange. Nange nsanyusa okukulabako. Eta gunde. Kakati mukulu Abitex nga ntandika n'ekibuuzo ekigamba ogambye nti Mayinja nga yakola bingi mu struggle muno. Yayimba oluyimba obunkenke
nayimba oluyimba nti Africa, nayimba oluyimba nti bizeemu. Lwaki akayimba kamu Justin nti muzeeyo akalulu kofa kasingako ennyo ggwe okukyawa Mayinja. Mayinja sikula Mayinja Ronald Mayinja essimu eri waggulu feesi bagisaze kati awo taata. awo Lwaki bamukyawa kayimba akamu Justin nti muzeeyo akalulu. Abitex kankubulya ebigambo bino omukadde wange. Nze singa ompa olukumi lwa ssente oba singa ongulira ekyemisana olwaleero naye ate nkya n'onkuba oluyi, olukumi luli lwe wampa oba okungulira ekyemisana biba bifudde. Oluyi luno lwenkonsidaringako ng'ekikulu lwonkubye. Era ngamba yalibadde Mayinja okunkuba oluyi oba yalibadde Abitex okunkuba oluyi. Era ebyafaayo byange nsiimuulamu ebirungi Abitex bye yankolera oba Mayinja nenteekamu oluyi lwonkubye. Kikyentegeeza ensi eno etambulira ku kisembyeyo so si kye wasooka okunkolera. Abitex waliwo kye tuyita okwoza naye ate n'owunzika ng'oyanise mu ttaka. Olugoye bw'oluteeka mu omo oba jiki n'olutukuza bulungi naye ate n'owunzika ng'olunyise mu ttaka. Okwozako kuba kwakufiiridde bwereere. Nze nfokasinga ku kimu. Lwaki olugoye luno luddugala? Toyinza kungamba nakose n'endoosa ate n'empunzika nga ndunyise mu ttaka. Njagala okugamba mukulu Ronald Mayinja njagadde bino byogera nga waali. Mukulu Ronald Mayinja oli musajja muganda. Waliwo kye tuyita omuwala embeerera. Ekintu bwesigwa kiringa ng'embeerera. Nti omuwala lwasalawo okwegadanga afiirwa embeerera. Tosobola kubeera na bintu bibiri mulundi gumu nga onyumirwa okwegadanga naye ng'ate okyayagala okubeera embeerera. Olunaku lw'onajja ne weegadanga kitegeeza ogenda kuba oggiddwako erinnya ly'okubeera embeerera. Ronald Mayinja ekituufu tukkirize lwakuba kya mukisa mulungi nti naawe wakkiriza nti bw'oba wali muwala mbeerera tokyali mbeerera. Nze mmanyi Ronald Mayinja gwe nayagala ennyo ankyali muvubuka muto nga Eagles production tugiyita Bamayinja. Simanyi oba ye Ronald Mayinja akimanyi ekyo nti Eagles production yatuukako ekiseera nga tugiyita Bamayinja. Nga bw'olaba ekibiina ekya Good Life waliwo time eyatuuka nga tetwogera radio and Weasel naye nga tugamba ba Weasel bajja ewaffe e Butambala, ba Weasel bagenze London, ba Weasel bafulumizza akapya. Kakati naffe twatukako ku mbeera nga Eagles tetugiyita Eagles production nga tugiyita Bamayinja. Bamayinja bajja ewaffe ekibibi e Butambala. Era nga kasa bulungi nti ekyo kitegeera bulungi. Naye mu kwogera ebigambo ebyo nti ba Weasel bagenda kujja ewaffe e Butambala, sorry, Bamayinja bagenda kujja ewaffe e Butambala, tetwabeesinga ku Yekolera njagala nnyo erinnya lyo, tetwabeesinga ku Doreen, tetwabeesinga ku bintu birala, oba tetwabeesinga ku nnyimba ndala, tetwabeesinga ku nfaanana y'Amayinja, tetwabeesinga ku haiti y'Amayinja, tetwabeesinga ku bulungi bw'Amayinja, naye twabeesinga ku bigambo by'Amayinja ebyogera ku nkyukakyuka. Nti mwali ab'amaanyi basatu mu Eagles production. Mwalimu Mayinja,
mwali mu Lutaya, mwali mu Ssemakula, bali bannanga abalala sigenda kuboogerako nnyo, ne mwali basatu. Naye nga Mayinja ye leading artist. Kwe twasinziira ngo Bamayinja bagenze ebweru, Bamayinja bajja ewaffe, Bamayinja bagenda kukola kino. Naye nga tubeesinga nti because Mayinja yali muwolereza w'abantu abanaku. Mayinja yayimiriranga ku saidi y'abantu abanyigirizibwa. Mayinja, he was an advocate or a lawyer ayogera ku bizibu by'abantu. Nga tetutunuulira Mayinja yayimba ebirala, nga tetutunuulira mbeera ya Mayinja, naye nga tutunuulira ennyimba ziri esatu. Olunaku olwaleero Munnayuganda bw'afuna disappointment nti Mayinja bwe yayagala olw'okuyimirira ku nkyukakyuka, ate ye Mayinja asobola okugamba muzeeyi akalulu, automatically Munnayuganda abeera so disappointed. That's why ntandise nkugamba obwesigwa bulinga ng'embeerera, singa egenda eba tekyayinza kudda. Loni Mayinja obwesigwa bulinga ng'eccupa ya bbiya oba eya soda. Eccupa ya bbiya oba eya soda singa ogisumulula obeera tokyayinza kuddamu kugisumulula. Mwaka ndooza gwali gwa 2024 oba 5, yali 5. Bamayinja era still nze nkyabayita Bamayinja, sijja giyita Eagles Production, baategeka ekivvulu mu bitundu by'Emityana. Bassemakula baayimba, Baani baayimba, Balutaya baayimba, Bakusaasira baayimba, Basseruga baayimba, Bassekamatte baayimba, naye abantu baayonoona obutebe. Simanyi oba Mayinja yali akyalina shows endala zaali mu kukwasaganya. Abantu bwe bakutandika okwonoona obutebe, nzijukira Ssemakula oyo yakwata essimu ye, bino ebisimu ebyaliko omulongooti Abitex, n'akubira Mayinja nga naye essimu agitadde kazindaalo. That's why ngamba nti Mayinja yayimba ne Misati ate yali mpagiruwaga mu Eagles Production. Wadde Lutaya yalina amagezi mangi, naye ate Misati yali mpagiruwaga mu Eagles Production kubanga baamuyitanga omwana omujjwa mu Eagles Production. Omwana omujjwa mu Buganda ye Kamalabibamba. Ekibamba ekyo bwe kyagwawo, Misati yakwata essimu ye n'agiteeka kazindaalo, kitegeeza nga bifulumira mu audience yonna nga basobola obbiwulira, nga bifulumira ku sipiika ennene. N'amugamba Mayinja, abantu bali wano baasa obutebe ne babwasa ku lulwo, senga ekintu ekikyamu kyonna kitutuukako oba singa boonoona ebyuma, Mayinja you are responsible. Mayinja yayinikula n'amugamba nti ndi wano ezzigoti naye ndi mu kujja. Abawagizi mwenna mbadde mbasaba mugumiikirize, Ronald Mayinja wammwe ali mu kujja. Ronald Mayinja ng'ayingira ekivvulu bw'atyo oba kiyita ekisaakaate mu Luganda, DJ yakuba akayimba, yatandika akadongo, tutu ani agula ensi kuba tugitunda, enduulu netta abantu, embeera nedda mu nteeko. Tebaakuba luyimba lwa Kereya, tebaakuba luyimba lwa Dorini, tebaakuba luyimba lwa Nekiresi, naye DJ yakuba akadongo k'oluyimba tutu gwe weesimisa naye tali bulungi, abantu bonna ne bawaga. Ronald Mayinja n'ayingira ekivvulu, wallahi ya Mungu ng'alinga nga malayika. Wallahi ya Mungu abantu bayaniriza Mayinja, naye nga tebayaniriza Mayinja just omuyimbi, naye nga bayaniriza Mayinja ali mu banne, naye nga asazeewo okwadvocatinga for the change. Ronald Mayinja walowoozaako ku lunaku olwo ng'okola
ayimba nti muzeeyo akalulu kubanga Ronald Mayinja abantu tebakutwala ng'omuyimbi. Mayinja oli muyimbi mulungi naye ate abantu tebayagala kitone kyo kya kuyimba. Abantu balina ekyenjawulo kye baakuzuulamu nti Mayinja he is an advocate for the change or to the church. Ronald Mayinja walowoozaako kaseera ako. Nze Ronald Mayinja nange nkuze oba ntandise okuvubuka nange ojja kwesanga nga nnina muganzi wange naye buli lwe ngenda okukola ekintu ekimukaabya nzijukira mulo yaŋŋamba nti Tongo, I love you so much, never let me down. Ronald Mayinja enduulu gye bakkubira yali egamba Mayinja tonjiwanga nkwagala nnyo nti omukyalo kugamba nti I love you, omukyalo kukolera fruits, omukyalo kukamulira akatunda abeeranga kugamba mwami ne bwe banaakulimbanga batya, mwami ne bwe banaakuwanga biki togezanga nonsuulawo nze munno. Ronald Mayinja leka tukitwale nti tekyali kivvulu bwali bufumbo ng'abawagizi ye mukyala yeggwe mwami. Eyo enduulu gye bakkubira tuleme gitwala nti yali nduulu naye eyo enduulu gye bakkubira tugitwale nti ke katunda ke bakkamulira. Eyo enduulu gye bakkubira tukitwale nti ge mazzi ge baakuteera mu kinaabiro. Eyo enduulu gye bakkubira tukitwale nti kyekyeggullo kye baakujjulira. Eyo enduulu gye bakkubira tukitwale nti bwe businakisi bwe baakuwa wabulowoozako ng'okyusa endowooza yo ogende n'omusajja omulala. Bwe njogera ekigambo kino nti Mayinja teyali muyimbi buyimbi, but he was an advocate or the lawyer to the change or to the oppressed Ugandans. Mayinja wajjukirako nti Kiraaya nti wonga ggwera oyo omutendeke oli mu kumusingisa musango. Tugende Ronald Mayinja ku luyimba bizzeemu, ku luyimba bizzeemu nga sinnalutuuka ngenda kuddako emabega ebigere bisatu nzijukire oluyimba obunkenke kubanga Mayinja njagala nkujjukizeemu bulungi nnyo, si mu bubi era sisiga mpalana mu bantu. Ronald Mayinja ojjukira bulungi nnyo nti Misa Kisemakula bwe yamala okukola oluyimba Siggo Nsiinira yeetikka Eagles yonna. Era Ronald Mayinja oluyimba bizzeemu, oluyimba obunkenke lwe lwawanula Misa ku toopu ya Eagles ne luleeta Ronald Mayinja. Ne tugamba wow, bw'obunkenke bungi mu Uganda kubanga mu biseera ebyo waliwo group efomingiddwawo bagiyitanga Reform Agenda oluvannyuma y'eyubula n'efuuka FDC. Kubanga bw'oba weetegerezaamu emabegako Agina Santegese baggala mu mwaka gwa 98 ng'amaze okulondebwa ku bwammeeya bwa Kampala obwasooka mmwe bannayuganda mumanyi buno obwa 2006 baamukwatira mu ggwanga lya Amerika nga bamusibyeko ogw'ebicupuli. Naye bwe yakomawo ne bamugamba toyina mpapula ate nga Agina Santegese baggala yali mukwano gw'abangi bannayuganda baamwagala nnyo 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 n'atugamba nti muwe Besigye era ne tugunjawo n'eŋŋombo nti Haji agambye tuwe Besigye akalulu era bannayuganda akabonero akakulaga nti ffe Museveni twamwagala okuva 86 mba neekoza bwe nkugamba nti waliwo munnayuganda atayagala ku Museveni. Ezo ziba mpulunguse mu binyeebwa ekitegeeza nti be batono. Kakati batugamba nti Haji agambye tuwe Besigye akalulu, akabonero akalaga nti twali tukooye kyokka laba bwe zireeta omuntu gwe twatembeeta ne tumutikka ku migongo gyaffe ne tumuwa akazindaalo n'ekigendererwa nti naye alifuuka akazindaalo we tukeetaagira.
ye Ronald Mayinja n'akabeera n'ayimba oluyimba olugamba nti bannange tuli ku bunkenke. Ffenna twayagala Ronald Mayinja kubanga ekituufu kiri nti twali ku bunkenke bungi nnyo. Ronald Mayinja y'omu mu mwaka gwa 2007 n'akola oluyimba nti Africa teri ayamba mmwe bannayuganda abasinga lwe mwategeeranga nti ani agula ensi kuba tugitunda. By that time twali tuli mu kyeya ekyamabira. Mayinja si waleetera akayimba ako taata. Twali tuli mu kyeya kyamabira nga mwami Yoweri Kaguta Museveni atugamba nti mabira njagala kugiwa metta alimwemu ebikajjo kubanga ebbeeyi y'ebikajjo esusse munnayuganda n'atandika okwekalakaasa n'okutta omuyindi. Kati Mayinja bwe yajja n'ekigambo ekigambwa nti ani agula ensi kuba tugitunda, twalabira ddala ng'ono omusajja nnabbi kubanga yaluleetera mu kaseera akatuufu nga mu butuufu ensi yaffe eringa etundiddwa. Naye tugamba kasita tufunyeeyo omuzindaalo gwe twatembeeta ogutufuukidde omuzindaalo mu budde buno. Era Ronald Mayinja tumugamba tiiki ne tujja ndowooza gwali mu mwaka gwa 2018 mwami Ronald Mayinja ng'agenze ekiboga okuyimba. Bwe yagenda ekiboga okuyimba bannayuganda bangi banyiga kubanga omukolo gwali gwa NRM. Ffenna tukimanyidde ddala bulungi, ffenna twanyiga. Naye Mayinja n'akozesa trick egamba oba n'ajja n'oluyimba olugamba nti bizzeemu. Kubanga ebyatwala mwami Yoweri Kaguta Museveni mu nsiko kwali kulwanyisa busosoze mu mawanga first, kwali kulwanyisa butemu, kwali kulwanyisa bukenuzi, kwali kulwanyisa nguzi, kwali kulwanyisa butemu. Mwami Ronald Mayinja bwe yagenda mu studio n'akola oluyimba bizzeemu nga ffenna tukiraba bizzeemu kubanga nsuubira Yasini Kawuma. Yasini yali amaze okuttibwa mu Ronald Mayinja. Awo ebyalwa yali tebyali. Kakati ng'ate ffe tubirengera kubanga Tom Julu nga yali afudde. Bw'oba ojjukira Tom Julu nga yali we FDC. Jjajjange Nankunda Muwanga yali amaze okuttibwa. Meja James Kazini yali amaze okuttibwa. Serena Nebanda Aliyolu yali amaze okuttibwa. General Nyakairima yali amaze okuttibwa. Muhammad Kirumira yali amaze okuttibwa. Afande Kawesi yali amaze okuttibwa. Mwami Ronald Mayinja n'ajja n'ebigambo ebigamba ti mu gy'ekinaana muzeeyi yajjayo emmundu agenda alwanyisa ebyali binyiga ensi eno. Naye ate mu byo mwalimu obutemu, naye ate tubulengera buzzeemu. Ffenna ne tugamba twafuna Mayinja twamala. Kati mwami Ronald Mayinja bwe yajja n'akola akayimba nti muzeeyi akalulu kyatuwaliriza okuddayo emabega tutunuulire oluyimba olwasooka nti tuli ku bunkenke. Mwami Ronald Mayinja bwe wakola oluyimba nti muzeeyi akalulu obunkenke bwali buweddewo. Mwami Ronald Mayinja bwe wakola oluyimba nti Africa teri ayamba oba yes o Africa teri ayamba ani agula ensi kuba tugitunda. Mwami Ronald Mayinja ddala Uganda oba olaba yali tekyali katale. Mwami Ronald Mayinja yekolera katono nnyo. Mayinja wandika ebibuuzo wandiika. Mbiwulira. Mwami Ronald Mayinja bwe wakola oluyimba nti bizzeemu byali biweddewo. Mwami Ronald Mayinja lindako katono. Mwami Ronald Mayinja twagala nnyo. Kankubulira ebigambo bino Mwami Ronald Mayinja. Nze omukyala gwe saagala ne bwe musanga ng'ayingira loogi n'omusajja omulala Sembeeguya kibeera okke gye ndi kuba simwagala.
naye omukyala gwenjagala bwe musanga ng'ayingira loojo oba ne bwe mpulira buwulizi lugambo nti yayenze obuzibu bwe bujjira ekyo ekigambo kitegeeza nti omukwano guzaala obukyayi era opoziti y'omukwano bubeera bukyayi. Mwami Ronald Mayinja nga bw'ogamba nti oyagala kukomawo mu bantu bakuddiremu, Mwami Ronald Mayinja nga bwe weebuuza ng'oba Abitex bw'ati mbuuziza lwaki Mayinja abantu bamukyawa oba lwaki Mayinja abantu tebamuwaayo second chance ku birungi bye yakola. It's because twakwagala nnyo. Bwe bukyayi buno, bwe busungu buno. Mwami Ronald Mayinja obunkenke mu Uganda bwaggwayo. Mwami Ronald Mayinja Africa oba Uganda naddala yavaako katale Museveni tali mugitunda ku zino looni ezituleeze. Mwami Ronald Mayinja obutemu bwe wayimbako nti buzeemu. Mwami Ronald Mayinja are you sure bwaggwawo? Badde nkusaba yanikula ebibuuzo byange nge kwe ŋŋenda okwongereza ssebo neyanze nnyo neyanze. Mukama wange ompadde akazindaalo. Ye taata Okusooka kansoke neebaze mukulu Abitex okuleeta. Ekyokubiri nkwebaze olw'okukkiriza okujja. Mpulikika? Nekiseera mu kamera. Kati awo nteredde? Obulamu naawe oba weeraba naawe wennyini awo. Tereera mu Mayinja walemera ku teepu ssebo eno tuli ku mulembe gwa flash disk. Walemera ku teepu kyentegeeza. Jangu ondaba kitundu. ate awo awo ndaba yambukamuko waggulu katono bwe nti ye taata awo kati ondaba. essebo. Okay, neyanziza ebibuuzo ebyo byonna n'ebigambo byo. Mwami Yekolera Essebo. Essaawa eno kimanyidde ddala nga ngereza ku ggwe Essebo. nti ng'oggyeko okulumirirwa n'okulumwa tewali kintu bannayuganda oba ensi yonna kyeyinza kusasula ku byokola leero. Kubanga ne bw'ofuna engalo z'abantu gwewaanyisa bulamu. Essebo ye taata ekikulu. Abitex we yabadde atandika yagambye nti oba oli bweru oba something n'ogamba nti bwe mba mu kkomera kye kiyamba. Kwegamba ng'oyagala eruzira okusinga ne gy'oli. Kitegeeza bino ebintu tubikola toba na kirala ky'ogoba okuggyako ng'owaanyisa mu bulamu. Ennyimba ezo z'olaba bannayimbanga si ze zitunda, tezikola ssente. Olimba n'olukola ssente lwe lw'ebbaala. Kubanga olw'ebbaala ne bw'okyamawo kabaala akalinaanye otandikirawo okuyimba omutamiivu n'akuwa ssente n'ow'ebbaala n'akugula. Era y'ensonga lwaki abazimba babasinga obugagga ssente. Kati bwe kutaba kulumirirwa tosobola kukwata nnyimba ezo n'oteeka mu bunkenke n'oluwa studio n'olukola video n'olupromotinga. Abitex ebyokupromotinga music abimanyi. Naye kwabanga kulumirirwa. Ekibuuzo ky'ombuuzizza nti walowooza ku bintu ebyo byonna byonna ku mukwano gwe wayina ng'oyimba oluyimba akalulu. Kino ngenda kyogera naye saagala kukirwako nnyo kijje bantu ku mulamwa. Omuntu wano bw'aba akola ebirungi bamulowooza nti talina musaayi. Ne bakuvuma ne bakuprovokinga ako kalifaddi sirimu ali bw'ati y'oli akusensinga nti obadde oyagala kwesimbawo akuwaayiriza ne by'otamanyi. Kaakati bw'amala okuprovokinga n'onyiiga tayogera mu bugongo bye yakoze alaga ky'okoze. Yekolera waliwo ebintu by'ojja okutuukamu oba waliwo bituuseemukko abantu babikkole nga tosobola na kuyimirira ku kamera obyogere. Nga sina ba gavumenti nga banno bennyini nnyini. Bw'olivaayo
obaako kyo oba n'onyiiga ng'omuntu nti omuntu nga bw'oyogeza obulumi n'okunyiiga osobola n'okusanyuka osobola. Bagenda mu kusonga mu kyokoze si kye bakoze. Naye olw'omutima ogulumirira ogwakuleeta bwabulibulawo yeekolera omulala ogenda kugamba kambibuusa amaaso nziremu. Ompuliriza muganda wange? Mpulira. Ekikolwa ky'okwetonda abantu bangi ze banvumye ne baŋŋamba naye weetonda otya ogamba otya omuntu nti nsonyiwa naye ekyo si kikolwa kya butiitiizi. Kikolwa kya bumalirivu ate kya bugunjufu. Mu nsi ezitusinzeeko okukula ne boosi wo asobola okugamba in fact abazungu kyekintu kye basinga okukozesa bakozesa nnyo amusori. So kunze sikitwala nti kikolwa kyakulemerera wabula kikolwa kya buvumu. Kyabwetowaze era kya mpisa. Njagala nga mpunzika ekikolwa ky'okwetonda. Olaba mukulu Museveni leero n'avaayo n'atula bulungi ku katebe ne we balayivu ng'eno kwe tutudde. N'agamba abantu banna ebbanga lyenfuze emyaka 4 tubaddemu n'ebirungi tubisanyukire ne waliwo n'ebinnemye. Naye bassebo ne bannyabo mbadde nsaba nkome wano museeko omuntu gwe mwagala atambuze eggwanga lino. Okulayira Museveni agenda nga Mandela. Lwa kigambo kiki? Nsonyiwa. Nga tetugamba nti oba ayogedde nsonyiwa nti oba anaava ku bukulembeze enti ezo zijja kufa oba tajja kuba na kyalya oba kiki. No. Naye ng'akikoze kuba kya buntu. Ekigambo nsonyiwa oyinza kugamba oyinza n'okwetonda oba olina omusango wa toyina naye kasita omanya nti waliwo atali bulungi gy'oli. Nfuna bulungi. Leero bwe ntunulira yeekolera oyinza okuba nga tonnagenda mu struggle ng'ebimu ku byakuleta mu struggle zaali nnyimba zange. Kate kaba omulala ayinza okukalaba ng'akabonero k'okulemerwa nti mayinja kaakati raba mayinja yenna ayogera atya okwetonda ng'akwogera ne yeekolera. Naye ate nze sibala myaka mbala biva muntu. Era nze mubaddemu n'ebiseera ebimu ng'oyogera oli mu kamunye naye ng'ate nsigala nkugoberera. So okugamba bannayuganda nti bambi yanyiiga ansonyiwe si kikolwa kya kulemerwa wabula Mayinja lindako katono. Anti kammaleyo. Nsonyiwamu katono. That seconds abiri. Olina konnyonnyodde n'ogamba nti ennyimba zange ziyinza okuba ze zaakuyingiza struggle. Nkulaba ng'oyogera oli mukambwe nnyo. Lwa nsonga nti Ronald Mayinja yampeeweeta ate ye n'adduka mu loogi. Kale komaawo lindako. Kaakati mukama wae kale nedda sibadde mukambwe ndi mwennyamivu. Kaakati buli lwendaba ebigenda mu maaso. Eddoboozi lye teriyinza kuba nti babongere babakubira eddala ng'ate ettoffaali lyange lyaliko ddene. Bwe ŋŋamba nti sore omusango ogwange ku mutima mba nnaabye. Era n'oli bw'agamba nti nedda tetukusonyiwa naye aba anaabye naye tuba tuwuliziganyizza. Onfuna bulungi? Ogamba kiba kinvuddeko. Eriyo abantu bangi bayimba batubonga naawe baani ne baddamu ne bayimba nga tebakomyewo na ku zino live ne bayimba buyimbi. Yes, kuba ne Abe lwakugambye lwe nayimba ekawempe era nali sinneetonda naye abantu bajja. Ne lwe mbadde ku show ya Misaki ku Serena era abantu baakuba engalo naye nali sinneetonda. Naye nga mpulira waliyo bannange waliyo omuntu oli gwe twabanga naye yajjanga ng'asasudde 1,000 ng'asigazzaamu 3,000
za kudda kaza boda boda ate nakuwaako 5 gwe mukwano oyo nno yannuma. So ennaku essaawa eno bakudda ku stage basikudda ku stage nina omuleka bambi nga mubuulidde ng'awulira n'ataga nti omusajja oyo nanninya ekigere wadde okuŋŋambako nti sole kuba nkakasa nti namulinya ekigere ye muntu oyo andeese okugamba sole bw'abanga mweteefuteefu nkomewo tukole nja kukomawo omuntu oyo era bw'aba si mweteefuteefu nakyo kiryokke naye mu mutima nja kuba naabye bagamba kino kikolwa kya bugunjufu singa era abantu bakiyiga wali esanze n'amaka bangi tegaali sasisa agamu gasasika lw'amalala ego oli n'aga nti sisobola kugamba sole. So ennyimba ziri zonna z'omenye nga beggaye nti ennyimba ezo tezitunda wabula kuba kwesaddaaka nina obulumi eri eggwanga lino nina obulumi eri eggwanga lino wabula oluyimba lw'ogambye nti muzeeyi akalulu people can provoke you and when you react badly they consider the action not the cause. So kati saagala tuddeyo eyo but it was maybe it was Mwami Mayinja ompadde kazindaalo esebo osobola okukwata akazindaalo mukulu wange Ronald Mayinja ate menta wange musical and political. Njagala nkugamba ebigambo bino nti Katonda bw'akunyiiza ate toddukiranga wasitaani. Nkimanyi wali oyinza okuba obadde provoked naye ekigambo struggle kyo kitegeera bulungi nga ggwe omuyifu okunsinga. Ekigambo struggle kitegeera bulungi nga ggwe omuyivu okunsinga. Obuuza nkuddiramu awo lidako ojja kunziramu kanootinge funa pen. Ekigambo struggle wesebo kyo nkitegeera. Mwami Mayinja ekigambo struggle kitegeeza kutoba ng'otoba abalaba ab'okumpi n'ab'ebweru. Omanyi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi wali omulwadde gye buvuddeko twagambanga abantu nti musabire Ssaabasajja Kabaka Mukama amutaasa abalabe be ab'omunda n'ab'ebweru ab'okumpi n'abamuli ewala. Kikintegeeza Mwami Ronald Mayinja bw'oyingira ekintu struggle manya ekintu kimu nti abagenda okulwana abasinga ate si be ba NRM wabula be b'enkyukakyuka abakolagana ne NRM. Naye Ronald Mayinja wali ofunyeko ku disappointment nzijukiramu 2005 wali ovuga akamotoka ka kibina. Mayinja wali osseemu wansi nga research ayambuse waggulu. Ne Mayinja bwe wawulira nti Katonda akukkakanyizaamuko wagenda ku musabo oba weekwasa Katonda okwongera okusitula. Kitegeeza nti Omukama Katonda gwe weekwasa n'akusitula nti ku bizibu by'omunda n'ebyebweru. Nzijukira Mayinja gwe bwe wawandiika oluyimba Africa waliwo omukummwe mu Eagles production gwe sigenda kwatuukiriza mannya yafuna kalayini by then line zaali zikyasoboka okufunika n'akuweereza message nti geza olufulumya oba Uganda olowooza ya nnyoko. Ronald Mayinja tewasazaamu decision yo kubanga wali osimbudde naye ng'ate akulwanyisa yali wa munda mu mmwe. Kikyentegeeza mu ky'okuzzayo ku pointi yange nti Katonda bw'akunyiiza ate togendanga wasitaani. When you was provoked by one of us or individuals within us, Ronald Mayinja watunuulira oyo n'otatunuulira bannayuganda bakwagala ennyo. Watunuulira muntu ssekinnoomu n'otatunuulira brand. Watunuulira muntu ssekinnoomu n'otatunuulira linnya Ronald Mayinja lyazimbidde ebbanga. Era Ronald Mayinja yalowoozaako
ku kaseera nga Ronald Mayinja abadde omwagalwa yagenda mu mukuba amayinja nga ye Mayinja eyakubirwanga enduulu kyokka nga ate kati bamukasukira Mayinja. Ekirala Ronald Mayinja nsobola okugamba nti wali mu bizinesi mu budde obwo ng'omuyimbi kuba nange atunda amata simanyi oba nga guza wa NRM oba nga guza wa NUP oba nga guza munnankyukakyuka nga naawe atunda amatooke bw'otamanya kyoba nga guza wa NRM oba nga guza wa nkyukakyuka. I can agree with you wali mu bizinesi yo. Kati Ronald Mayinja mbadde nkusaba onkolera ekintu kimu okuva kiri nti weemenye weetonze nga gwe yakola n'oluyimba nti Kibuyaga bw'aba agenda atwala ne by'ataleeta ng'oŋŋamba nti ssente y'ekibi gijje mu yiyo. Ronald Mayinja nga gwe yali mu bizinesi mu budde obwo ng'okolera akalango kubanga wakayita kalango. Ronald Mayinja akalanga kukavaamuko ku ssente z'omanyidde ddala obulungi nti munnange ezaatundwamu nte za Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ssente z'omanyidde ddala obulungi nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni teyazitundamu nte za muzeeya Kaguta awummule mirembe. Ronald Mayinja osobola okuddiza ssente ezo bannayuganda? In that what I mean, osobola okkeera ku makya ssente ze wakolera mu kalanga ako n'ozigamba bannayuganda ssente omuwendo n'ogwogera era n'ogamba nti nzitwalidde bamulekwa b'Ekkaramojja abasajja bano abankozesa ensobi be battira abaana baabwe. Era ekirala Ronald Mayinja kyembuuza kubanga twakukyayira kayimba omanyi tujjukirenga Ddamula era tetusuulanga Ddamula kubanga omugenzi amani basudde mwaka gwa 95 bwe yasonka okugendako e Germany yagamba nagenza otutuuka eri mu baatusuuza ebyaffe ng'ate bakyalina ebyabwe n'agamba nti wano e Uganda osanga omuntu abadde akanika obugaali ng'ate atandise kusuubula mpya kubanga yalowooza nti yagaggawala basudde n'awunzika agamba nti naye tosuulanga Ddamula. Ronald Mayinja osobola obutasuula Ddamula ssente ezo n'ozikomyawo mu bannayuganda ababonaabona? Ekyo singa okikola Ronald Mayinja nkwejjeereza. Kale njala omulamwa addemu ebibuuzo yekolera tukuveeko tugendeyo ku pato tuggale ensolo tugirekere by'abantu. Hello? Ofuna mukama ondaba kati? Nkulaba. Gundi ebbanja lyange ne bannayuganda muganda wange si lya ssente lya fiiringi. Ofuna bulungi? Era ne mu kayimba ke tukaayanako akatuleeta okunyigagana nayo yali fiiringi. Naye lwakuba nti bw'obadde osala omusango obadde oyogera bwe nagambye provocation kibi nnyo omuntu okukuba naggaana okukaaba oba n'akubuulira bw'oba okaaba nti era eba reflex action kijja buzzi era kyova olaba sazzaamu kalala. Ebintu bino byennyinza kino njagala ofune bulungi oli musajja mugezi naye lumu Katonda yatuleetera amataba ne gatta abantu bangi naye bwe bafa abangi n'ayimira mu gulu n'agamba sikyaddamu kuzikiriza nsi n'amataba nate. N'abanga ngendo kikola n'aleeta akabonero ka musoke oba oli musajja mukatoliki oba mukristaayo simanyi
kakamujjutiza buli lwe ndaba abantu abakuŋŋaanye nga waliyo enkuŋŋaana za politics era mu kamera mayinja abantu ababa tebazze kufuna ssente bwendi kati abe ne baba bazze kugamba nti abanyigirizibwa be baffe gye tuli naye kinenyamiza nti omuwendo gwabwe mungi singa bajja ne bajjayo abantu nga 4-3 osanga twalibe nti kale naye omuwendo gwabwe mungi kati mu kaseera kano mpulira ennyiike okubongerako eddoboozi liga nti mulyose babongerere ddala we baleetaagedde ekigambo ekinvamu nga kinyiga mitima nti bannange nedda ekimala tukomaawo so kyekindaajanya leero okuba nti tuli mu kino tuli mu kiri era nga ogw'okwetonda gwe gwange ogw'okusonyiwa guba gwabali kubanga osobola okugula olutalo ku muntu wonna weyagalidde naye omugamba nti okuba ebikonde ebisatu tekiba kikyo ayinza n'okugamba nze tugenda kulwana paka wetulika so kati ogwange badde nsaba ngukole era ngukoze anti loni mayinja wane waffe mu Buganda nga njogera n'omusajja omuganda atali muganda ganda wabula omuganda nakinkunga Ronald Mayinja yayimbira ne Ssaabasajja Kabaka omuganda ow'omutima waliwo kye tuyita okugatta nti omwana bw'avuma nnyina ne kitaawe abaamuteeka ku nsi ne bamufuula kyali bw'ajja okwetonda tugamba nti bagatte Ronald Mayinja ku bintu bibiri ku ssente n'oluyimba owulira oli wiringi kukola kikubanga Ronald Mayinja eranda ni gy'oli waliyo studio nze nno nandirowoozezza nti gy'onsoberezza era gy'olina okuyita okunneetondera omutwe okyagulina oli musajja mugezi musically and politically oluyimba weetondera abantu tulabe oba banaakusonyiwa kubanga tewabasobeza ku live wabasobeza mu luyimba oli wiringi okukolayo oluyimba olwetondera abantu ate era nga Ronald Mayinja kyalibadde kya buvunaanyizibwa nti kaŋŋambe mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ogambye nti wali depressed oba wali provoked nti bw'aba yakuwa miliyoni 10 okumukolera gwe kuyita akalango ntakasa nti mwami Ronald Mayinja naye yalina ebizibu bye kubanga alina abaana baweerera waliwo ka balance akatonotono akafikkawo Ronald Mayinja ali wiringi okuddizaako ku baana b'Ekkaramojja akasente okuwaako ku bantu b'Ekasese akasente kubanga Ronald Mayinja naawe okimanyidde ddala bulungi nti akasente ako mwami Yoweri Kaguta Museveni teyakatundira nteezi era teyatunda ttaka lya kitaawe taata waawummula emirembe naye kaali kange munnayuganda naawe Mayinja ne munnayuganda omulala owa wansi ffenna abantu abawa omusolo Ronald Mayinja, are you willing to repay or to refund? Akasente akatono era oli willing okukola akayimba akeetonda kubanga woli we wali studio ezisinga n'ezeeka we wakolera akalulumuze ekirala Ronald Mayinja oli mudongo nga Abitex wadde Abitex si muyimbi naye mudongo nga nze nga Kyagulanyi Ronald Mayinja kyali kikola sensi yonna Ronald Mayinja okukola akayimba ng'awaana munnamagye atulugunya abantu nga kakkanya mudongo munne nkyasa wangula abajaasi asobola atya kala omudongo ng'ate naawe Ronald Mayinja oli mudongo ng'ate kyokka endongo yekufudde kyoli mwami Yekolera anti taata
Mbadde nsaba oleme kuba emotional. Ziri. Kaakati njagala owulize ku kigambo kye bayita provoked oba okusoomoozebwa. Okay? Ng'ate nze gw'oba oyogera naye. Nkwata pen na kina kwembe bigambo bikufuluma olwa provocation gy'oyitamu. So verse ki ezo saagala mbadde nsaba tuleme kuziddamu. Ekyokubiri ngambye eky'oluyimba oluyimba lujja na muudu embeera gy'oba owuliramu. Nze ku byange ntunula n'embigwira muudu yeesooka kiri kijja automatically. Era ne bino by'olaba ntudde wano ku live n'okwogera naawe nze mpulira ndi mu kiyigo nnaaba. Kuba at least leero tusobodde okwogera. N'olwekyo ebyo byonna bijja kudda automatically bigenda kuba automatically n'ebituli byendaba olumu tujja kusinkanako ng'omaze okutereera omutima gwo nga twogera nti topic eno ebweta kuba naawe kulaba nga alina ku bigambo omuntu asobola okwogera obwogezi ekigambo zaate n'enkigaziya. So saawa eno sisobola kubama papa nti ngenda mu studio kubanga era omuntu ajja kiwulira nti baba yayimbye bya pressure oyo si yooli. Naye leero mayinja ne Yekolera omutima gwange nze gunaabye bwenjogedde naawe bwenjogedde ne bannayuganda mukululoni annyonnyole bwenjogedde kugenda mu bbata ate tekuli ku nsonga za ggwanga. Bwenjogedde naawe olwa bannayuganda kubanga ku mukutu gwo bannayuganda bangi babeerako. Era omuntu tasobola kuvaawo n'aga nti akasajja akaakola amalala ssebo kali kazimba buzimbi bwe kasiwukira omwo. Ofuna bulungi wakiri ekyo omuntu tasobola kukinteekako. Kaakati nga nsaba obusungu buteewulukuke. Nnyinza n'okuba ne sigikola nankya naye just nga ndi free nga mpulira nti nkusanga olyoke era naawe oyinza obutanyigulukuka nkya but at least leero tufunyawa entandikwa. Kaakati Ronald Mayinja olwaleero bato tetugenda kujoogerako kubanga obudde bugenze eno enkuba etonnya. Tetugenda kwogera ku bato ejja kubeera ya nkya oba olunaku olulala oba Sande ejja naye tugenda joogerako ndowooza nkya olw'ensonga nti ejja kuggwako. Manye ekintu kyonna ekitunda kitambula ennaku 7 ne kizikira n'ekirungi bwe kityo. Nze mbadde program kuba kati ate katono nnyo nyina kenjala okugamba olyoka ogende mu maaso. Nze olunaku lwe naleeta Serena Bata nagamba omuwandiisi nti njagala owandiika, nagamba Chris Evans njagala owandiika oluyimba olukwatagana ku mbeera ya Serena Bata gy'alimu. Naye singa Serena Bata naye oluyimba lubeere nga lukwata ku buli muntu. N'ayimba oluyimba lwendowooza nti lwe lwasingwa zezimu kuzasinga okutweninga mu lockdown baali bayita bikalubye lwe yayimba ne Chris Evans. Lwasinga sizezimu ku lwasinga kubanze yakayimba Chris Evans lwe luyimba lukyasinze okutuna ne ku YouTube ze. Kaakati bw'oyogedde Yekolera baayogedde ndabyewo oluyimba manyi nze ndaba nnyo emiramwa. Ndabe nalaba omuvubuka Palaso bwe yakuba alien oluyi nendabawo nenkwatibwako ate nendabawo business ne wano ndabyewo oluyimba olw'amaanyi. Ate era kkiriza obagaana bw'ovaawo nze nkimanyi ogenda kusulanga otandiseeko. Oluyimba baluyita munsonyiwe oba mbeetondedde. Mu melode ziri eziwooma ennyo kubanga oba bwali busungu omulamu ogutegedde kubanga gwe toli mulwanyi tobeera mu lutalo era mbagamba otuviira ku mpewo bannayuganda nkulagidde sikusaba ofuna bulungi ebyokupromotinga oluyimba olwo bindekere. Oluyimba ndwagala mu melode nga bw'olaba oluyimba mu ddungu luli melode eyimbibwa obulungi. Mu melode ya Sinzooba, mu melode ya nga melode ewooma ng'ateekwa omuntu oba oluyimba akwatibwako.
oba mbetondedde omulama gubeere mbetondedde oba munsonyiwe. Teri agenda kuwulira kusonyiwako. Oluyimba olwasinga okubanyiiza bayimba luyimbe baluyita simanyi muzeeyi. Kaakati message yo yonna giteeke mu luyimba lwenkulagidde okuyimba. Nga basudde byalagira yali basudde byalagira Sabato okuyimba oluyimba. Nange nkulagidde yiiyo oluyimba ekirowoozo nkifunye ku Yekolera oluyimba nga lugamba mbetondedde oba nasobya oba munsonyiwe. Olawa kaleete emitwe esatu kale naye kwe naagattira neefuna bwekinavaamu. Era bwe nakubuleetera bunkenke neganyimbi oluyimba luno bwe lutatunda nsaba Mukama. Ekigambo ekyo ndowooza oyinza okuba nga weerabidde olunaku lwe wakiŋŋamba. Ngera Yekolera bwagambye nti nali toyogera nsonga lwaki yakigamba kuba ogenda kusigula empalana kuba byonna mbimanyi. Era maaso essebe ekyo nkiwulidde Mukama wange naye nina okunoonyereza. Enkuba etonnya wunzika tuve ku live abantu baluddeko nnyo. Kale mbulira ku bato katono. Bato kebere yanca guno omulama tuleme kugattako. Olunaku olw'enkya ssaawa 5 twogere ku bato. Baŋŋambye naawe njagala ojja kumbuulira n'enkya ani ge walisabye bato naye byo bibeere byanca. Nze bato ali awo yajja. Wangi? Ali awo ngamba bugayi mwana kyali okumpi awo. Ani gw'olowooza ge walisabye bato gw'olowooza? Bangi naye kati ku miramu yange egyange gwendaba ate nga muwa ekitiibwa wali kago yabadde nnyo ku miramwa ng'abantu bakoowu ng'abantu biki ali mu layini ate n'experience agirina n'abalala bwe bali. Tolina gw'otya kuba tolinga naye mu Uganda? Ne bwaleeta ab'e Kenya ne bamuyambako. Wangi? Owa Uganda ne bwaleeta ab'e Kenya nabo ne bamuyambako. Tolina gw'otya? Tewali gw'otya. Ekirala ekyendala okugamba abantu ba midiya bano baatukola bubi. Omuntu yabawanga ssente mu promoting kati mu promoting ono ne bagamba katukkakanye ono ne balaga ensi nti otayimba bulungi otakola ki era ensi n'ekigula. Naye bate zituyambye nnyo okulaga ensi amazima kubanga nange nali omu ku baali balowooza nti Sindi tasobola kuyimba kubanga nga midiya kyetulaga. Naye bwe bagenze ku stage gye nabadde wa Sindi era nawe nakuwanguliddemu wadde nga bombi mbeebaza kubanga kyabadde kyetagisa babiri okulaba naye nalabye nti ate Sindi ayimba okusinga bwe nali nkirowooza. So bato zino nazo ziyinza tuyamba. Otherwise ensonga ya mukulu weekolera ssebo Mukama wange ompadde kikya ompadde homework kankirowoozeeko era mmanyi we munaakerera ekyanja kuba watch introduction ngimaze. Njagala olunaku olw'enkya ojje ne koolasi y'oluyimba olwo. Olunaku lw'enkya nkwetaaza koolasi. Bato tugenda gyogerako enkya ngenda kuanalyzinga bato yonna naawe olete endabayo gye bagirabyemu ne Yekolera. Olunaku olw'enkya ssaawa 4. Mubeere bulungi. Yongera obuneebalize kubanga abantu aba batunda by'ekifaananyi ky'abaana bali mu struggle. Tebawuliriza bali arrogant bali kiki naye ate mwogera naye ofuna kirala. So muneebalize okubeera muto ng'ate ategeera. Mwababeera ebweru abamu si mwenna omulimu gwammwe gwakumalamu abantu abali ku struggle maanyi. Oli baagenda naye kalakasa ne batamusiba nti oyo mbega ate ye bamukwata nti oyo akolera bo. Kyova olaba nga omuntu atalina mutima gwa struggle. Abamu basirika abamu ne batuuka mu parliament ne basirika lw'abawagizi. Mukola kinene nnyo okumalamu abantu abali mu struggle amaanyi. Naye that's life mwattu. Yekolera sibula tube wano. Abalabi baffe abalungi ndi musanyufu nnyo okuweebwako omukisa okutuula wano. Naawe mwami Ronald Mayinja gwe nakulampa ekitiibwa gwe nakula ntya webale buteegulumiza kumpuliriza ssebo Mukama wange ate n'ogamba nti n'advice yange ogitutte nzaani
Omusajja oyo awosiza vidiyo eno ye yannyingiza endongo yeebale azini okunteeka mu puroguramu ng'eno ey'okuteesa ndi musanyufu era mutukkirize tugende tuwummuleko. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.